Ndi wano nsindikira message nasaba obuyambi nga negayira omuntu yenna ali mu bukulu mwina bambi abasobola tuyamba mutuyambe ono sister wange wamanya Charlotte yagenda Saudi Arabia tuna transport akono na buli lunaku tuza wiyo transport agendere gwe tewali chetu mtu wangu naku gwetu na sadamu kugamba mutewagambye bantu kusule kiyenje muto indi bandekeyo balimba nsekati soboka nze nandisuza wano ninkumeyo Friday Friday ninsula wano nimbererawo mwene mugenda ninsigala wano but we kumpapula mama yasainingako yes but we kumpapula eso twetaaga empapula mama yasainingako twetaaga empapula za medical twetaaga receipt kwe yasasulira emitwalo 15 buli kimu tukyetaaga in details. Lwaki mama tebamuwako kopiye lwaki babisigaza tubyetaaga byonna we want something kati mweno kampuni mwagitegeera mutya anti gye anti batwala omuntu wakola otya basooka twalaze ne muganda wange ne mugamba kine mconnectinga wano kati yajja ku omwaka tenaafa oliye komawo nakomawo omulambo gwa sita wagulabako sangulabako nabalemerako ngendeyo gyali kwata tukolera mu city yogerako nnyo nabagamba leka ngendeyo ndabe sisita wange olunaku lwe nalemerako ennyuma mama nabo ne bagenda ku ministry enkera ne bagamba nti ne bakola group ne bagamba nti Charlotte naye namala kulemerako ne muganda wange ali Dubai nalemerako bano nabo ne bagenda ku ministry kati obalanga babataddeko akasito kagamba nti Charlotte yafudde bamala kwerowooza yafadde yafanga biri mu mukaaga agasi obatubikira ne bannabo badde tebajjukira nawe nakuddero yafa kati mwagala mulambo twagala oyinza osanga gyali kwatomala bamere nga mulambo banga mufu twamala balemerako nengamba bakama wange gyagagenda short gyali obalanga bibatabuseeko nga ne minisita bataddeko akasito ku mwana osinga nti ki mufu naye tetuba balemerako singa tetumanyi oyinza osanga Charlotte gyali oba nga taliiyo abo bennyini bye bamanyi amazima yali akola biki yali akolanga keyateeka mu ddwaliro kyembadde nkugamba abazadde endawa bayise minisite balina ne family bajja kugiyigira wali kye bateeka information yonna bajja kugiba n'omulambo gw'omwana bajja kuguteeka gwe mukampu yena okolangani n'omukozi wawe omulambo nga guluddeyo kiki gwolowooza ki ekigulwisizaayo aliwo process eri bakola postmortem nebe ate teguluddeyo kubanga tuli mu weeks ddaki process yokuleeta omuntu afiriddeyo eri etwala obudde naye bonna bali mutaaki amuleetawo obagambye bakomewo ku Friday mawuli kiguyagala okuba ku Friday bo bakoma ku Friday kukima mulambo tunaba kumanya olunaku olutuufu naye information yonna ejja kubawanga n'ensipa yennyini egenda okubawa information naffe gyetufunye tujja kuba tugibawa mpaka omulambo gwabwe wano ku Friday babadde bagamba baagala mpapula zetugenda okubawa omwana omala gwe bagenda naye sister woli yafa agamba we yatuuka eri nga yagala akomewo temwamuwa ku buyambi kudda tewali kyetutamuwa buyambi bwonna baabaaluma information gyabawa nkyamu tulina evidence nga bwe badde bagamba tebali mu WhatsApp group tebawa information ate bateereddeko audio mama we ng'amwali mu group buli kimu abadde akimanyi fe bennyini abaamugamba akomewo kati bwe ba twamugamba akomewo lwaki twamufasilitating mulimu ebintu ebimu byotunuulira Shiru nosooka n'okwata ku ttama amasiga ne gakuyika wekka n'ogasangula ate wekka kubanga omuntu otudde mu ofiisi olina mu mirembe gyo
bagezako kubuza olina bwoti comfortable oli bwotooza twagezaako ne tubikolako tulaga effort yonna kulaga ati n'olumirwa n'abantu bano aba mu kampuni obutwala abantu ebweru bwa kibungi nnyo nga tebabufuneeko gamba tuno tufuna kiri kampuni zibeerenga nnya nga tuzimanyi nze zokka ezirina okutwala abantu ebweru oli kwatuukira n'ayambibwa laba bambi maama omwana we yagenda okukola yagenda okuyiiya mukazi wattu amutadde yagenda ayiiya akasente atudde bw'atamanyi kiddako buli omu abuuza munne katukoze tutya mwomulamu mugulina nti ate ani agulina muguwuliza nti ate ani abiwuliza mufuddeyo teri yadde bambi tusaba yena gwe kikwatako oba minisita ani yena gwe kikwatako ku nsonga babajjako sente ate nga shiro eri sente oli abawabwereere bali baga ntwagala bwati so tufunira omukozi n'apeyinga ne tubanga ono yasasudde era ate n'alya wa mirundi ebiri tegeeza tusaba gwe kikwatako yenna tumanye tuwaki tulina kampuni nga nnya shiro kampuni ezitwala abantu zisuse zimeruka nkya naggulu ewafa we rubaga wakaliga kiruwa bakyusa amateeka omwana naba agenze still owned by the company tulaba ona Robinson Chama gambi ensi ya kutundibwa ekyobugaga kya Uganda kuwala bantu buwalabu ono agamba tereza ku screen eyo matovu katonda ono agambye sala akika agambye ebyokujja ku eyo babiwere tweyiyize Uganda just abantu batereko emino berenga bayiyiza omugampolo n'agamba Julie Nabs agamba imagine omwana n'agenda to hustle for her well-being for Monster and then dies just out of the blue. Imagine omwana n'agenda to hustle for her well-being for months and then ovuya ki out of the blue dying nga tokasomye kale anyway this is lobs Ruchams agambye ensi yatundibwa twakusomedda lobs tamza kushir ate abala balajana ne bagaana bafaako ezo kampuni tezirina makulu. That's why abaana batoloka cause omuntu akolera mu kampuni n'amutolo enjawulo tewali Mutamalindwa Farida alese comment nagamba some recruitment companies here in Uganda are not actually registered. Yeah, onagame Hanifa na Rwadaga babikomye. Yeah. Agame some recruitment companies here in Uganda are taking women to work yet they are not registered. So I advise you, my friends, to use registered companies. How will I know? All companies to allow abantu kata wanenga ngiro mtu agamba the company antwala tuli fine etuata ezimanyikidwa oba engundiivu okukola omulimu guno ezigwawo buki obugwiba mwana yagule kaniyemu Jacqueline agambye even the CEO so that he was agamba mukuru abetafaayo agamba oli abadde mu office owa Labour company nebadde twalage metafaayo yamalagi yes nakyogeddeko nti gayi yali okay agambye let's stop it for a while tukisoke tukirindemu betereze Shanita bin Amina nagamba let the company bring her body back naye sorry for the loss bambi may her so rest in internal peace nagambye Sylvia nabasenagamba batuwulire ekituufu batuwulire Shiroli agaba buli company entuufu government eveye government no kati company ezitwala abantu ebweru tulina eyagudi n'eyagundi zezino ebijesade okubanga sokutwala omuntu nga muntu gamba nti passport mugena wa mutana affairs mukola ki Saime uyo agambye mwebale kuweereza company zirimu abanene ba government okay nayo kizo okubanga kituufu Natasha nagamba hi amuchundi kindly Vamina James agambye Ugandan government is corrupt okay aniona Sarah agambye hi Sauda Hayes agambye amuchundi kindly play me a good day by Leina K yeah agambye lipambe so shiruze ngamba zina message lulina ku message to message zi live so logana tekayo baka kujaberanga tukuisa yongera tukyabasomera bannange bongere nenga tetusaba wano kati fenango omuntu tusaba government mu kizicho yebevaayo Paul I think I'm Mbulega mbe the company gundi authorized okwala ki kwa everyday companies zimeruka ziburukuka kuli kisibo gero kulabanga kanamaka waliwo company waliwo company no gamba kichekera maso sonza kyesaba kimu kyokka government we ebijjo kutuyaba mu ekyo ate nawe omuntu mwana watu agende ebweru kino kankisalego muganda wange mwanyina zaagala okuliumba ogenda okwasaganya mulimu company nawe ng'ogiraba soko ofune ku byafaayo byayo bwomala okufuna ebyafaayo byayo omanye ddala beetutte ddala amakubo matuufu bukapuni bungi buli mu muziko zitwala abaana ne mugamba tegafuna miliyoni emungeze ne mugamba notukeri nga bakuwa 8
ate nga toyina kyolina kwogera gabashiri n'otukeringa omulimu tewali oli yali agala bagenda kukola mu ofiisi yafuna dda because ono yamadde okusolooza akututte tagenda kugamba nti no baafuna exactly so wakyaliwo akabuuzo kangi sitole eno tenaggwa tukyagirondonakomawo tulabe ekituufu kyekiriwo yes so akayisa no tojjawo oliisaawo etunye tukuttewo nyonyini ddala mwana wattu kikwatako ku muntu wa wansi tugenda beera nga tugendako twelabera shiro nga tugendako mbyewunyisa twagenda tulina ebyewunyisa abasajja bano bakola ekyovu kino wakiisa otya mwe abanywangani fudukala nanywanga amata banange kale faisolo wakabisikenda gala kalukuluba tugenda balanga tumula mukola abantu bano bakola bachafuduka ne beranga munja tenga bamuliramu nga banyumiranga kinene ekyewisa mu cyo wetaga okulaba nawo mesolo kigeza nolabo enzo kusetenkana kati gwa langi ya real paints